gamba nti tweyagala ndi willing okulabirira na buli kimu naye sina mwana wo nga yalina reason yekugamba nti omwana ankola ki naye tulinayo basebanaku b'ekiina sebanaku b'ekiina nze sisobola kuleka mwana wa nedda noyagala bado niyo nokiseka ku musajja ono so we are telling them baby, let me tell you this. When you love me, you have to also love my child. Let me tell you this. Then that means you don't love. Chechiri, in which position are you? Katika nkubulireyo kino ekintu ekirala. Abantu babyogera wano nagamba era omwana bamubonya. Mama ali mu maka. Bw'aba si maama wo. There are privileges you will never get. Simply put. Neba ngoli ina good house. Genda mu Bible. Soma ku Abraham ne Sarah. Era Sarah be yabeera ng'afuna olubuto oli omukazi yalagawa. You see, you want to deal it down. If you cannot be patient in a marriage, gwe nolowooza nti oli wa kitalo nnyo togambwako era oyina ewammwe beera ng'omanyi nti bw'ogenda tebakuzza. Bw'osalawo okusiga omwana bw'osalawo nti omwana we asigale wano tasobola kufuna privileges ezimu. N'omwana ono nga maama we yali mu maka ate n'ono maama ali mu maka aba yajja n'omwana naye akusingawo privileges. Exactly. Kwa agenda focusinga ku mwana we. Kubanga maama ono ali mu maka yawaako taata. Bw'agaana okuwaako taata system ekyankalana. It's the truth. Hatoza nti olowooza nti abakazi bafugira ki abasajja. Okuwaako taata mutegeeza ki sente? Sex nawe. Sex batusawo wona. Omukazi kati gwe nolaba abakazi muyingira ekisenge. Kale abakazi bakuzanya ku bintu ebi. Omukazi oyinza okuddayo eka n'agaana okuwa emmere. N'oya amasowaani nga bakubagana mufumbirawo n'osirika n'olowooza ekigenda ofubutuka eyo kapasita ne bagamba bawaayiriza. Nkubuulira amazima abakazi batu kati ekyo baakinogera eddagala abasajja ajjalidde ekigere omukazi asobola okuwa silent treatment ng'amanyi kyekikkuba bw'otuula mu ddiiro abaana n'abagamba bane mujje tugende mu kisenge twale obuliri ne babeera mu kisenge. Bw'ojja mu kisenge bane mugenda mu ddiiro mulabe katuuni n'obeera ng'ebigenda mu maaso tobitegeera tewali akkubya ekibooko n'emu naye bakuzannya wano n'obuuza omukazi kiki abadde atya n'obuuza omukazi kiki what's the problem. Bw'otuula mu ddiiro ne bavaawo n'agenda mu kisenge n'omusanga ali ku ssimu yanyi kale yomba di ndala waliwo mama wange yampise mama wamuyita ku Sande lwosiibawo n'agenda n'abaana bonna nga n'emmere teriiwo Sande n'otunuulira booti ennyumba ate awo abasajja siko bavudde oli abakozi nga olisigaddewo na mukozi awo noona bakubonereza kale ate waliwo okutuuka waliwe mu kwegatta va ku mugongo ajja bulungi kati no waliyo ba mirundi ng'ebiri oba esatu ayingira ekinaabiro n'akomawo nga yeeyambudde n'ayimirira awo ne yeesiga ebizigo bulungi nga bw'omutunulako n'ayambala n'afuluma. Omulala abikola ebyo byonna n'ayambala kishooti n'akubako guno oguleka gwammwe ogunene n'ayingira obuliri n'omubuuza bulijjo asula obwerere kiki. Kale ate waliyo omulala akutuukako n'akunonanonako ku kabeere baati wano okitegeera n'agaana naye Neba. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja wadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea
abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okukendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Dodo. We basobola okuhostinga. The guy said, Kasuku and Dodo na achija wemine. Kasuku and Dodo? Yes, what's wrong with them? Ne ku TV no bwentyo. Nagera ne Manyira abamwasuze mutya. Erisho bantu. Kirisi kitegeera. Bagamba. Dodo bwanabeera ko kanzija. No, you know, they're the people you can trust. Hey, we are on. Okay. Yeah, hi lovelies, bannange, welcome to Love Live. Tulina baby Kuku. Kuku yakakubira 3 times. Kuku. Fax jangu kimensa oya. Embozi direke. Buchanga tunonya wato. Eno ye kusobe. Ali yakutumia wato. Enkutte yagala kuntuga. Alex ali abagazi kujamu. Bamulabeko. That's a nice car bag. Thank you. 900,000. Is it what? Where? Where? At the garden center. It's okay. It's a nice bag. JB. JB ono wa gondi. JB owa Infotrust. Infotrust wachi bamuvuma avuma be batyo ku internet. Mbu yekoza, mbu simanya mpazi kyekira atebbe nago wakolangayo. No, me, I just told her. She sent me a text message. Nemaga, you know what, CEO, I don't want to enter into your drama. I have a lot on my plate. So, I love it. They keep saying, Buno omwana muto. No, jebisi muto. But why do they keep saying to no more? Jebi 30. I think she could be old, a bit older. Yeah, I don't think that. Kasuku, if somebody is above 18, what is the problem? Anyway, abantu balina ebintu bye bateesa bye sitategeera but nina emboozi ezimu ze nalekera abantu abaavu nga sikyagala nnyo zibaamu. Like you've said, if someone is above 18, what happens next is their business. Exactly. As long as two hearts agree. Ebisigadde emboozi z'abaavu kati awo simanyi nnyo kigenda maaso. Lwakuba kati ne gondi ne olaba oyo mukyala wa Infotrust kati nze njagala ye packaging. Oba ze ndooza anoonya validation mu bantu. Maybe she's looking for validation. Or kati anoonya validation. Yajja ng'ayamba abo abaana. Okitegeera. Simanyi namulabanga alina abantu b'ayamba. But waliwo abantu abamu waliwo stage gy'otuukako nga waliwo abantu b'oteetaaga. Abalala nga you can only need them from afar. And most of the abafine waliwo abaana be baali bamugayiza nga bamufudde ow'ebigere. Kasita yayagala ennyo okubeera nga bo. Okitegeera. You see, the thing about life is as you grow, even as you make money, there are certain things you leave behind. Kati waliwo ebintu ebimu by'otuukako. Nange nina ebintu bye njagala okukola, lwakuba nti kale nze ate sinnatuuka nnyo. Naye waliwo ebintu bye mbeera njagala okukola ebimu ne nga nti awadde bannaye ndi musiru. Naye ate abantu bajja gamba Kasuku oyitiridde. Ebintu ebimu n'obireka. So kati abo abakyala naddala abafuna ssente balina otandika okwebrandinga. Because CEO, by the way, that woman, Mugaga, she has her own money, and also the man has her own money. Kati Gundi is worried, even with her status. Yeah. As CEO, she does not need to start. Because you see, omuntu yenna kati abantu kambabuulireko. Kati muwe ekitiibwa nga. Waliwo ebintu ebimu by'otunuulira nga
omuntu ne b'obeera ng'obadde nnyo oyagala nnyo omuddiisinga waliwo wookoma kati oyo omukazi lwakuba kati naye alireko okuba tamanyi kyali okitegeera omanyi abantu abo balina ssente abo tewali kintu kisinze kwagala kuleetesa abantu feemu nga ssente babeera bawulira tebanjogeddeeko abantu oba tebantegeera naye the peace people have nga tebali mu limelight singa abantu bagimanyi nze nina lwenkeera ku makya nga singa abantu baali tebammanyi nga kati oba nandibadde nina emintu waliwo wookera ku makya n'otambula eyo ng'oyagala otambule butambuzi bibyo waliwo lw'otambula nga oyagala otambule ng'otaddeko enkofiira oyambadde galubindi otaddemu obuntu mu matu okitegeera naye w'obikola abantu ne batandika weeraga okitegeera kati okitegeera kati the peace people have bina baby me have people who call me nga ayina story gy'asobola okuwa ennungi naye ng'anyumirwa buli Kasuku banaye Kasuku ayina n'emboozi kati nayo tuyewanjiza nange nomugaa tukuteeke ku kamera n'agaana nagaa Kasuku njagala mbe n'emirembe gyange kati abantu baffe abo oyo omukyala amagezi ge ŋŋenda omuwa yejjemu endowooza y'ekinaku agizze wali then yejjeko abantu abaavu okitegedde waliwo kampani ez'amaanyi kati bano balanga simaya yani oyo omusajja atunda eddagala Dr. Senjobe Biva ne Biva tosobola mumusanga mbu ali awo simaya anyumyanyumyamu n'oli ali ku bizinensi ye kyekimukola ki ate naye amanyi bw'agitunda teekawa abantu boogerere bizinensi yo okitegeera obeere mu bibyo waliwo abantu bangi bemanyi abali ku TikTok nga kwali naye tapostinga ngayo wadde n'ekintu n'ekimu aliko kulaba videos zitambula nga talina she all his and nobody but just agamba Kasuku the drama. I think nze saani musekenize kukubeera nga okay yafuna abantu naye her herself when we interviewed her ku radio then she also got into the newspapers. She inspired so many people. Yes. So me what I want her is not to kwerega n'abantu kyayagala ayogere ng'ajjawo kwogera ku byattaka naye ng'asigala ku TikTok. I think she needs to know her worth. Yes. She needs to know her brand. Just repackage okitegeera atuule wansi ategeere nti this is not me. Kuba olaba nze nabagambako olumu ne baga nti ebintu batabire it will also affect her business. Exactly. Mu Uganda tetunaba kutuuka we tugambira nti Kuku's drinks yanjawulo Kasuku. Kati oli baba akuvuma avumiramu ne business yo. Omuntu ajjakera ku makyako concocting story nze banguze ttaka abantu bajja kukumpewo ne boogera ebintu ne bakaaba n'amaziga banga lyemukoledde lyenamukolera owa Infotrust nga she made more money with her herself, like her face, her fame, her brand. You're making more money compared to us. Neranga bomuli bwawuli ayogera n'owa Infotrust nga deal egenda kutuka kumanya watandikira ne wakoma ne class kati zigenda yusi kati nze kati kangubuliyeko bina baby kyemangamba nti oba ebyokuyamba amanyi ababuli ayamba abeeko ne wakoma ye ng'omuntu bino byatogezaako bijustifyinga abeeko wakoma ne Brian White anti wagamba mbuno singa yava n'ogamba lekerawo okuyamba neera n'akola ati namugamba nemugamba Brian White Ugandans the way they operate tolina kyogenda bakakasa. Do your thing. Gola Museveni atukakasa. Kugera naffe ndowooza yabikoowa. Abakyanoonya emirimu you're in the wrong address. Muli ku address nkyamu eyayogera. Mugenda munoonye yawagaba emirimu gye. Okitegeera. Kati abo abantu bonna obalaba. Olina olaba bina baby kankubuulire. Ebimu ku byanzijja mu ntalo za social media ezo You know, Bina baby, there is nothing as painful as this. Omwana ajja n'akwogerako ekintu n'ogenda ku profile picture ye n'omutunuulira nga kamera yo kagye yakubisa ekifaananyi kye kati obusungu we butandika okuvaawo nga ne waasu n'omutunuulira n'ogenda n'obuuza ku bakyaliibe oba bano abamumanyi ne bamukunnyonnyola
waliwo omu gye bantwala ne bandagane bazadde be we bali. You reach that extent. Wow. Nze kati nina ekintu kyenkola bina baby. There are circumstances where I don't let you go. Ola kyewagamba kogondi nambwayo nti you won't. Oyina abantu balina okukola ekintu n'obaako w'omuterekera. Era ne kati yakyasidise naye. Just in case. Waliwo plan ezikyagenda maaso. Because you see in life there is mu bulamu waliwo omuntu lw'olina otuuka n'omugamba nti kati obadde kino sola kikola nkikoze. Okitegeera wama kyeggamba. Kati nze nina abantu abamu n'otuuka n'ogenda paka waabwe mbaga nti kati oyo ewaabwe mijeera n'ogenda emijeera n'otunuulira n'osirika n'omutunuulira bwoti noga ekyo kyamagero ye yakinjigiriza. Someone has to omuntu alina okuba mu bbanja lyo n'omutereka n'abeerayo one time. Kati abo abantu abamu ogenda n'omutunuulira. Thank you. Ogenda n'omutunuulira nga ng'ayogera noga kati ono kati nze bye byanzijako olaba oli asobola okujjaawo n'ayogera buli kyayagala noga. Eshegeza, you don't second also musicians now. That's the bandos and chagading. Musicians are carrying out like those lives they do. Abo bo bali mu public domain. Baga mambusi chirungi. Ebyo bo balina bikola because the world has moved that side. Era n'abayimbi obalaba. Abasinga ero balaba balina we bakoma. Okitegeera. You can't be engaging in daily battles with people. Okitegeera. Ate bino bye ngamba nti omuntu mu bulamu olina okuva ku ddaala lino odde ku ddaala liri. Kati nze oyo mukyala ennaku ye wenkwatire wali wamu. She's dealing in a business worth $1 billion. Oh yes. Billion. And she has competitors meanwhile. Okitegeera. Nti bajjayo amataka gaaguze n'ebyapa by'ayina. Asobola okubeera nga ali worth $1 billion plus. Okitegeera. Kati ojja n'omulaba bali awo bamulengeza. Noga kati afaaki. Ate ye bbaawe. Noga kati jebbi kiki. Ng'omulaba alyoka omanyi ayogera ng'ananaagira. N'omuga kati kiki. Nze manyi mbeerako ku TikTok. One of the things, WhatsApp message olaba nzina ziringa mu 1,500 kati. Most of them zinnemye okuddamu. Naye TikTok benjiggulawo benti. Nsobola ogibeerako, nenjibeerako n'endaba. No following. I know. No last story, no jinyiga play next. No jitegera yona no jikeepinga wa. Because mama nange nagamba no likirizo omukazi n'akuteeka mu camera. Ne mwewaana. I love you. You look good. Simanya chai ku mulimu. The merandos and those things are inspiring other people because to many marriage has something. But when we see someone gayat like a marriage is good. A better hopeful maybe to someone over why you ko fitina y'abaana Uganda ogira bina baby. Omuntu laavu yo ne mukyala we inasigala waka. Bova ko mulimu genda okole mukyala wo mwewereze message how are you baby how you doing voda ye kasanga mukyala wo ku fitina eriwo kati okubala yatulaga jebbi bamukolaki bamuvuma jebbi bamuyita kaana bukana tekamusaanira sima ya mukulu nnyo bakola yaabwe buyazaalako musima n'akola biki kati ebyo byonna nga bakuvumira byaki abasajja wabazaddeko bibalumu awulira naye ku posti nanti kati ng'ebyo byonna babikuvuma bakuvuma byaki jangu otunde ettaka ali ogenda. You know what is happening is that bigenda kukosa n'abaana ku mirimu bigenda kukosa n'abaana mu masomero kimanyi ekyo kyenkunyonnyola kati hamu omulaba hamu kwali ku social media really yes is on naye kati naye abeerako n'alaba byalabye abamwogerera ne bamwogerera nze hamu yaŋŋamba nanga nti kati Kasuku omuntu agenda kujja nvuma ebivumo 100 mbeere ki. Thank you. Nage kinagamba bina nzo nvuma then what kati bina omanyi gyensula singa nali njagala kulaga ennyumba yange bulungi nnyo wensula nze mbatuna neseka nenga abantu bonna obalaba nabeesonyiwa abantu abasinga nze kyenagamba abantu nti ensi togitekako nnyo maanyi olina otunuulira omuntu golowooza nti muli mu level y'emu nze abo ba TikTok abasinga mbalaba awo Shalom ng'ali nabo bajjaawo biki omuntu nga ne transport amuzaayo tamuyina
naye ng'abadde ku live ng'awanduka ebigambo ng'afubutuka ebigambo kati nze eyo level ogiraba omuntu yenna mugamba nti sooka okole ekintu ekikuweereza ssente naye bo kyenjagala obbagamba abasajja oyogera ku muntu ogwo muze nagwe naguyigirako omuntu omwogerako bino bibavoolavoola ndala ku tiktok okwo omusajja n'agenda paka wammwe n'anavigatingayo n'ategeerayo n'asirika omuntu akwetooloola ati n'akwetooloola kati ogenda okulaba wamudde obaako gw'onyiiza astrikinga mulala si ono gw'onyiizizza ono agenda baga nti bana nze sinze musiba bannange because maisha mbadde nkozesa networks zange tukuba essimu ne ŋŋamba gundi ono bwe mbadde nkola naye kati waliwo kyoyogedde kati kugundi awo kati tusooke tumala okugenda tulabe gye bamuzaala wa otuukako ewaabwe ogenda ne sukaali munyo waako ne kubazadde be ne mwekubye ebifaananyi kampe wano okitegedde kati omuntu lumu ajjako era ku makya ateekere maama wo ng'ali mu kavidiyo nga maama wo ayogera bannaye tweyanziza nnyo mukyala bbina weebale nnyo sukaali gw'otuwadde biki naye munnaye omwana wange yagenda eyo omenyeke omutima owulire nga gukuvaamu lwojja otegeera so abo abaana abo abasinga abo balaba nze sirina buzibu naye bakola naye just kati bano abantu abakulu obalaba just noyo yo standard and level nabanno olina alinga alaba TV tukutumidde sebo okitegeera omuleka bulesi social media ogiraba eyo abaana abali okwo nze nina abantu nga buli wemba bikula baba beefu nene mbabuuza kati bo obulamu babutambuza batya by the way buli kiseera olutalo ne beruba terumukwatako aluyingiramu kati kuwaddeko olutalo lulirayiti lwasooka n'oyo omukyala wamme oyo ne wabaawo abaaluyingiramu ne wabaawo abaaluyingirako berutakwata waliwo berukwatako waliwo abaaluyingiramu nga terubakwatako ne balyoka oli n'omulaba ng'anga kiki ekinyiiza kuteekamu abaana okukale bwe yateekamu omwana nagamba neemama omwana nedda mbw'olikula kuba mbu omwana yagamba taata oba taata okisi taata we boyfriend wa bwawunya akamwa yamugamba awunya akamwa nebamugamba omwana omukozesa bubi asobola atya okugamba nengamba bannange mubadde kinebintu ebyo nno mubiraba abantu people get hurt era stage gye baddako abantu bagenda kwefumitako wano ebiso ojalabako in other countries it's happening by the way when you go to Britain German where there is a very big crackdown on social media a very big crackdown on social media wala recently omwale yabadde akola live ku TikTok ne bamupa amasasi there is a very big crackdown and me I tell these people you see here I tell you guys those who have taken my advice abamu bafunyemu yes olaba obudde bw'omala ng'oli awo oleekaana tandika channel yo eya YouTube monetizing a TikTok yo you're going to make money and the thing is me I'm testament to whatever I'm telling you the moment kasita ofunamu ku ssente toweetaaga kufuna miliyoni 2 abantu abamu beetaaga bwetaazi 5,000 buli mwezi ng'ali shuwa gajja kujja omutima gwe gukakkane abantu abamu bakola ebintu lwa bwavu nze mwana example nayomba frustrate twetwabeerawo kawo nga tulowooza nti kati ono sente z'alina zandibadde zaffe n'onyiigira omuntu n'obutabukira n'okola ki naye olina okukeera ku makya ne weekuba mu mutima n'ogamba nti ekyokuwalana nkivuddeko bina bebi akikoze atya Kasuku akikoze atya then you begin abantu abasinga kibabonyabonya tebaagala tandika bina baby the moment you begin nze kambabuulireko ffe twabeerawo nga bakyatukozesa nga n'ebintu emu otyo byogera naye kati you can speak your mind omuntu n'omugamba kino because you don't have barriers holding you behind abantu tebamanyi kyekitegeeza
kubeera awo ng'omanyi oli sure ekyokulya omanyi gye kigenda ova ekyokulya abaana bo bagenda kusomera mu ssomero ly'oyagala noti nti bagenda kusoma bagenda kusomera mu ssomero ly'oyagala oba ly'osobola n'otuuka kati nga kati saawa eno leero sande abaana baddayo ku ssomero ng'abaana fiizi wazisasudde nga buli kimu kiri seeti abaana balinda kgenda bugenzi abantu tebamanyi ssanyu libeerawo bina bebi n'oddayo ewaka. Me people these days ask me, what's the favorite thing to do? I like now spending a lot of time with my children. Ooh, I saw you ask a question. Nengamba kankuddemu. Mwabadde muleekaanira omukyala ewaka. N'otubuuza. Tubadde tuleekaana. In my own house, literally, wadde tewakyogere naye that was the whole thing. Yes. N'agamba, ye mwaba tuleekaanira. Balwana bakolakola ebyekisirusiru. Nobuuza anvumiddemu nange mwendi oba ali ku baana bokka. I want to see where to start from. I almost told you you're also inclusive. Fenna baatutwaliddemu. Naye kyenkugamba kiri beekiti nti the joy when you're with your children and things are okay. Priceless. So Priceless. most of these people are frustrated. Oh, yes. People are angry. Oli mwavu, oli mukadde. But the first line of defense gwali eyo. The first line of defense okwejja mu stress oyo gw'olimu obusungu bwonna bw'oyina sooka otuule wansi. Analyze your life. Obulamu bwo obukubemu akafaananyi obukubemu katooki bw'omala osalewo nti I'm now going to begin. Otandike. Nze nkubuulira mu myezi egi kyonna ky'onooba osazeewo okukola ojja kukomawo ombuulire ongaye Kasuku wali mutuufu. Ekintu ky'okubaamuko ne ssente zo kiri very important. Oh, very beautiful. Tebakumanyira. Kati abantu bali frustrated naye nze njagala bagamba bino omanyi nze mbyogera ng'asaaga. In the near future, people abantu bagenda tandika okwetta. Ku social media okumunageza. Nga tebiriimu bino mbu simanya gavumenti sima byabufuzi. Omuntu ajja kujja akole munne ekintu mu broad daylight bwe tuti nga ffenna tulaba tutandika okuwuunagana bana ebintu bituuseewo wano iye olaba omuntu ng'akutte maama w'omuntu amugaaya omubuuza maama wange yakoze ekyo oli n'akwata omwana w'omuntu n'amugaayagaaya mu mboozi gy'atabaddeemu n'okwata bba w'oli mukazi w'oli n'omugaayagaaya ate nno wali wajja n'akikola omulundi gumu oli n'akikola leero n'akiddamu enkya oli ne yeewaana ononkola ki ne address n'agikuwa ne address n'agyogera ndi wano nsanga wano bagamba ha I know naffe we tujja kuba tugabawo amawulire era tubagambe nti twabagamba so kati ne bano abantu baffe abantu bonna mu bulamu when you climb that ladder tegeera nti wano navaawo nadda wano yensonga lwakyo nti nina mikwano gyange mingi emakindi nandibadde nsiibayo naye kati awo navaawo sabaloza nti weeraga embeera y'okugenda tutuule emakindi ku H&M olunaku lulamba twasaamiririra eyo bwe tuli emmere nannyini kifo bwafunamu ffe betweyasa kati enkya ssaawa mmeka same location omuntu ne mutuula awantu okuva ku ssaawa 7 ne muvaawo ku 5-6 ogw'ekiro ne muwoza tubadde tutudde wano obedda tuli wano omanyi tulina akafo kaffe naye n'omubuuza nti awe mubadde muyingiza mubadde muspendinga tubadde tuspendinga kati ntuula eno oba oli awo oli nakkubira era nze oli bankubira essimu nga yayagala obuyambi bwange batasobola kujja sayidi zeeno nga mmuleka nga twera so you have to oyo mukyala wa Infotrust gwe nsookeddeko kugamba alina okumanya value ye level ye eriki tewali kimwegobya kwevumya na bano baana abo baana otandika okukulengeza bakulaba oli ku level yaabwe balowooza oli kiyenje you're doing in a business worth billions so akakane ataasa asalewo ekintu kimu oba ayogera beauty tips oba ali ku business yaabwe YouTube omukazi omulaba kati kankubulireko there are women who are networking I think Phoebe I think nemikwano je kati nga bonolaba nti close gundi oba ye brand ambassador we Phoebe engeri gye yeeyisaamu like now CEO yeerabira nditali stage za Phoebe naye bali bamukwano anti bamukwano yes but anti yes tali like
Phoebe can go on social media and do those things. Nayate, she's a CEO. There's something that Kasuku said nange nenchiraba. First of all, there's something missing. Anonya kale what the validation, but there's something missing. She's trying to prove a point. I don't know what point it is. Atachigena musula at the end of that day, if she's not very careful. Already I have a feeling there are some people who don't want to associate with her. Tenga ina business. Even though she's legit. You look at her no go, "No, no, wentalo." Na malako na ye every time get ready with me. We mola mo camera. Come on. Come on. Give us tips as a business. Let's move with you in that direction. I think that's the way to go. Hopefully she will listen anyway. So anyway, Kuku, we are atawuliriza atogenda kubeera kira agala okuvuma bajja kuvuma bakuleka munanga zinawe banvuma ate bina nkwegayide tojanga yo comment zange ezinnyumira banange tozijangayo no me I don't bavume tebi negative gundi I don't care I love them mu chemogede mnembi nyina chentu waliwo tu stage watutuuka nga mulimu ebintu bye tulina okuta mulimu amatamombe tutalina kwogera nabo. Yeah. So Kuku, school fees week. Batandisa abaana. Women already girls waliwo mbadde ntuddeawo nga ngira nga omukazi akuba essimu agamba omusajja takwata masimu. Omwana alina ogenda kusoma takwata masimu bw'amuvuma ebigambo eno nno. Omusajja bannange okuzambisa gye ebisirusiru. So kati manyi omwana kati buli kyaka buli mubwenzi tekwata simu yange. Bate wali wandege ya nenga babanna. Awe wasinga obuzibu. Nze nagamba abakazi. So how do we get school fees now? Ekisooka amateeka tegali kusaidia muba mukimanyi. Tegava baringa fe abakazi. Tegaba favoringa. Amateeka g'okulabirira abaana ago. Tegava baringa abakazi. Shama tukyali ku mitwalo 10. Tokimanyi? Ujonge etteeka lyakyuka tetumanyi. Tukyali ku mitwalo yatugambye mbotuka ku gundi wali ku poliisi mbunogamba abantu mu mitwalo 3 zosobola okukola osobola okuwaayo omwezi mugoto ina sente. Nali ngamba bajjo luli ku Baba TV nga mugamba muve ku abakazi tulino ekisooka Ugandans mulekeraawo okuzaala mbo ngenda kaddiwa mulekeraawo okuzaala mbo nyinza okufanga sizadde Thank you. Mulekerawo ebintu ebi. Ate bekao no kuteeka abantu ku pressure. Mulekerawo teeka abantu ku pressure ntizaala. My life is not your life. I know it is hurting. People will say golo kuba wazaala dda. Nze nalina obusobozi. Yeah. Nalina obusobozi. When you omukazi kati obulamu we bwatuuka tebukyaliko musajja na mukazi. And by the way, now women are more privileged than men. That is why you see there is an increase in the number of men that are running away. That is something because they believe the world will be lenient with a woman. Now, bw'oba toyina ssente ezizo, don't count on your mother, don't count on the man's father or family. Omanyi tulina be tuyina family yaabwe bajja kuzireeta. Oyinza olinda family nobagwawo nga bakatwewungu nga ffe tugenda genda mu mawulire nti mugende ate ffe twazaala mu mwana eyamuzaalamu wuuyo abantu bakambwe enzobo jjo ntiisatiisa nti Kasuku tujja siba muganda wo nze problemu gye nnina kasito ntiisatiisa tugenda kuteeka mu mawulire nteeka mu mawulire ate nze tewali kintu olaba bina bebi nze when you have my secret mba ku bunkenke nnyo. Awo osobola okunkozesa buli kyoyagala naye kasita Katonda nnyamba n'ovaayo mango. Ati Bannayuganda mbamanyi ate kikyogenda okwogera kye batannaba kuwulirako. After a month the world is reset, we move on to the next thing. Kati awo abakazi we basuulira omukazi alowooza baanajja n'avuma omusajja ono n'atiisatiisa family n'ajja mu mawulire bigenda kukola ki? Ebyo nze mbyagala nnyo. Andi bayambiddwa batya mumaliriza mugenze ku poliisi eyandikuwadde akakadde n'akuwa 10 zasobola end of story. Ate n'eri 10 n'ayagala asooka akudingise era osookoddeyo ku poliisi bamuyita agambe bannaye ssente zibadde zibuze 10 liirino aba nalyo naye ayagala asooka akuleega ebikya. Okitegedde? So this is what happens. Abakazi mulekeraawo okumala gazaalazaala abakazi beegaala kigamba nnyo abantu nze nkubuulira
most of these little girls here, anyway, they are girls, they are 15, 16, I know. 17, you know, 20s, they are 20. Osanga omuwala ali 20 twalina abaana bameka? Basatu. Nombuuza kiki? Because we are saying yes, eventually you will find true love. But after you have your first child, at 19 years, at least Rwanda daka jire ku myaka 25. Etano. Because you know what happened to you first. Yes. Naye abantu bacamuka. Okitegera? Ne balyoka batusumbuwa n'okwana omuwala. Na ate n'abamu balaba awo balina akamanyiro. Nakujuliza, for me I can't leave my child. Agenda. Nalyoka kubira amasimu. You're heartless. I gave you my heart. Genda nako. Ate ngo mazo kumenya. Genda nagwo. Lwaki omugamba ayabira omwana atali wuwe? Bina baby. Abantu baffe balina bye bataagala kukkiriza. Yeah. Let me tell you this. It is like when you lose a job. You are not in position to set conditions. Nope. No. Era kyekisiza abantu obwavu. You lost a job or you want to enter into an interview as the CEO you were previously. No, please. Ate kati oyagala otufuge nga tetulina kuwa mulimu. Tekisoboka. Ochiraba, you humble yourself, get to understand that I am now on the trying end. Yes. Mu Uganda wano, ffe bimu bina baby ebituyambye mu bulamu bw'ensi eno, ffe tukkiriza mangu. Nze omukazi n'amala ngamba nti kati nkukyayi, amaziga gajja yiika, naye omutima gwange gukkiriza mangu, nti kati kino kiganye. What do we do next? Asisobola kakola. Nze ate sikaaba kusuka ddakiika emu. My mind can't focus on one thing for 5 minutes. Nkaaba eddakiika okujja nga mbadde nkwagala nnyo. Olaba ne Isima namukaabira mu buliri bwange n'omukazi teyakimanya. Nakaaba eddakiika ngezi n'ensangula amaziga ne Neba. Era teri yalaba ku ziga lyange. Naye saakaaba. Okitegedde? Kati omuntu olina otegeera, are you in a privileged position? Of course, njogera waliwo abaga nti nze Kasuku kuleka masomo mwana nge simuleka. If you are in a privileged position, waliwo abayina nga mwana wa asobola omwerabiririra, asobola okweriisa, okwenywesa. Okitegeera? Nkati nga bw'omu Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Gamba nti tweyagala ndi willing okulabirira na buli kimu. Naye sina mwanawo nga yalina reason yekugamba nti omwana nkola ki? Naye tulinayo bassebanaku b'ekiina. Sebanaku b'ekiina. Nze sisobola kuleka mwana wa nedda. Noyagala badde niyo nokiteeka ku musajja. Omusajja ono. So we are telling them. Bina baby, let me tell you this. When you love me, you have to also love my child. Let me tell you this. Then that means you don't love. Chechiri, in which position are you? Kati kankubulireyo kino ekintu ekirala. Abantu babyogera wano nagamba era omwana bamubonya. Maama ali mu maka. Bw'aba si maama wo. There are privileges you will never get. Simply put. Neba ngoli ina good house. Genda mu Bible. Soma ku Abraham ne Sarah. Era Sarah be yabeera ng'afuna olubuto oli omukazi yalagawa. You see, you want to deal it down. If you cannot be patient in a marriage, gwe n'olowooza nti oli wa kitalo nnyo, togambwako era oyina ewammwe, beera ng'omanyi nti bw'ogenda tebakuzza. Bw'osalawo okusiga omwana, bw'osalawo nti omwana we asigale wano, tasobola kufuna privileges ezimu. N'omwana ono nga maama we yali mu maka. Ate n'ono maama ali mu maka aba yajja n'omwana, naye akusingawo privileges. Exactly. Kwa agenda focusinga ku mwana we. Kubanga maama ono ali mu maka yawaako taata. Bw'agaana okuwaako taata system ekyankalana. It's the truth. Hatoza nti oloza nti akazi bafugira ki abasajja. Wako taata mutegeeza ki sense. Sexy nawe.
sex batusawo wona n'omwana omukazi kati gwe nolaba abakazi muyingira ekisenge kala abakazi bakuzanya ku bintu ebi omukazi oyinza okuddayo eka n'agaana okuwa emmere n'owulya amasowani nga bakubagana mufumbirawo n'osirika nolowooza ekigenda ofubutuka eyo nga ne bagamba bawaayiriza nkubuulira amazima abakazi kati ekyo bakinogera eddagala abasajja ajalidde ekigere omukazi asobola okuwa silent treatment ng'amanyi kyekikkuba bw'otuula mu ddiiro abaana n'abagamba bane mujje tugende mu kisenge twale obuliri ne babeera mu kisenge bw'ojja mu kisenge bane mugende mu ddiiro mulabe katuuni n'obeeraawo ng'ebigenda mu maaso tobitegeera tewali akkubya ekibooko n'emu naye bakuzannya wano n'obuuza omukazi kiki abadde atya n'obuuza omukazi kiki what's the problem tebazanya naawe bw'otuula mu ddiiro ne bavaawo n'agenda mu kisenge mu kisenge n'omusanga ali ku ssimu yanyi nagenda kaleyo mbaddiye ndala waliwo maama wange yampise mama bamuyita ku sande lwosiibawo n'agenda n'abaana bonna nemmere teriiwo sande n'otunuulira booti ennyumba ate awo abasajja siku bavudde oli abakozi nga olisigaddewo na mukozi awo noona bakubonereza kale ate waliwo okutuuka waliwe mu kwegatta va ku mugongo ajja bulungi katito waliyo ba mirundi ng'ebiri oba esatu ayingira ekinaabiro n'akomawo nga yeeyambudde n'ayimirira awo ne yeesiga ebizigo bulungi nga bw'omutunulako n'ayambala n'afuluma omulala abikola ebyo byonna byonna n'ayambala kishooti n'akubako guno oguleega gwammwe ogunene n'ayingira obuliri n'omubuuza bulijjo asula obwereere kiki kale ate waliyo omulala akutuukako n'akununanunako ku kabeere baati wano okitegeera n'agaa naye Neba kati ebyo byonna bibonerezo by'abakazi anti olwo otandise ani abonyabonya omwana wange wano naga nti waliwo ku kyayi mugambe Nicholas amuleeti kati yesi yakikugamba agamba omwana ga mami I said you tell Nicholas to give you the tea nga nako fitina bekakiyogeza n'olyoka ogamba nja kukuba bano kuba buyekizaamu so kati ebyo byonna bikola ki ate babikozesa kino kikulu nnyo. That is where women have manipulated men from. You know, with us men, Kajolaba, with us men, as we grow older, you cease not liking all this drama. Otuka noga kati nino gendo kola, nino lowoza mani yu. Kajola, omusajja abeera wao, ngechizibu chaina, mani yu bajikuba. By the way, ngachimulumye nnyo. Mani yu bajikuba. Na ulilo omutwenga, nakane timu ya Tiganye, true. Nabuliddwako emirembe gwe ngoloza alina ekizibu ekinene nga maani yo yeekolaki kati gwe nojja n'omwongerako bino kati jakivola nkugambye nti omukyala nga toli mu maka privilege eyo omwana wo tagiina apart from a few serious men that say from the word go nobody will threaten me here. Kati gwe tosobola kujja tugambo n'omwana musanga bane bamugulira engatto ye enkadde ze yagendamu singa wali oyagala omwana waabe n'engatta empya wali osigala mu bufumbo buno. You don't have that privilege. Anti taata akwata ssente n'aziwa maama. Mama naye abeera kati nno gwe okyali mu ebyo waliyo maama agenda n'agula engatto nga tetuuka mutabani we oba muwalawo. Kati banaye nga tutemutuuse njagizaayo taamu nnamba bagati genda ne zino enkadde taamu nnamba nga bamuga vidiyo etuuse ate no yakwesoka banaye vidiyo etuuse omusajja ono banaye owenga tokyokka mwerabira buli kiseera banaye kamukubire wano banaye taliiyo nange
So they we batyo n'otandika okulowooza ku mwana we gwe waleka mu maka amaziga ne gakuyitamu naye ng'oli mu kyalo toyagadde mutwalayo so kati omukazi bw'ova mu maka is there privileges you will never get. Definitely. Najja na maama wange oluusi privilege tozifuna bw'osanga serious man. Maama wange yandekawo privileges tojja zifuna kaliiwo okitegedde. So you have to flow gw'obeera mulekwa from the word go. ngate gye bali bala Kati wala abakyala babagamba nnyo nti guma. Abakyala bangi basigala mu bufumbo lw'abaana baabwe bano agamba ngendo baleka wano baleete omukazi omulala wano nga sobola gamba afumba akatogo n'abawa akatogo n'akomawo n'enkoko abaana babiri n'abamenyera ekifi kimu bagabanya bali n'abagamba mukuse abadde kyono byebibuno ebyokutwala abaana b'okukyala. You inconveniencing people. Nze saagala abaana bakyalira wange ate njagala gulira Nicholas suuti ate waliwo owwo gwe waleesi aye naye ajja kujagala agabe bamusosola abaana babeere wano kitegedde kati nze mama wange yali tayagala nkyale kati nkitegeera lwaki tayagala ebyo bizibu. So kati abakyala bano tubagamba abazadde mutandika okwogera n'abaana reality, abakazi mutandika otunira life in a realistic way nti bw'omala ofuna olubuto oyina nga tonnaba nakufuna lubuto baamu ne ssente zo. Actually nze ngamba nnyo abakazi omusajja mugambe empaayo ssente ezooza animal bino byemusaba transport ebibafuula cheap. So to elevating it to olaba omuwala ng'abindabindo bana mpayo 5 oba 10 oba kidu omusajja mugambe nti mukwano nsanyusa okukulaba naye sooka ompeeyo 5 ja animo yogenda gibaamu naye yo ebyayo birala. Yes eyina ebirungo byayo omusajja gye bali nga kyo bakyagala nnyo. eyina okunywa. That person is never going to look at you as cheap. Oh yeah. My animal has to eat. Therefore omanyi abawala bameka they call life unprotected sex. Wuliriza kati wuliriza. Do you know how many women have unprotected sex nga talina sente zigula piiru? Omanyi bameka naye nga atya n'ogamba omusajja nti mpa sente za piiru bameka. Omuwala nze ne musanga naŋŋambirawo nti bwana Kasuku ezijooza nzaagala wholeheartedly. I give it. 5 jjojjo gibaawo egy'okujooza kati nemmanya nti maybe obagulako buno vitightening sima bukurimu obujooza sima biki ebyo ne piiru very important. kati olina okubaamu ne ssente. Omuwala ali eyo beeramuko ne ssente bw'oba omanyiwo nti start having unprotected sex beeramu ne miliyoni zo ng'ezi nga ziri ezitandika wano mu reality. Abasajja babula ku myezi 3-4 walukama myezi 6 3-4 eyo yonna ezo ssente zo zikubeemu. Omanyi nti zikuyisa mu lubuto wano ne wali awasookerwako. Waliwo ebintu ebimu by'otunuulira n'oga nti omukazi ono nabasangako awo ku wayaliraane waliwo ddwaliro liryawo naggulu abasanga bagenda zaala omukazi nga munaku nga bamusaba ebintu nga tayina ne mutunulira bintu ne mubuuza kati ebintu ebyo bakugamba sima mamakiti sima yani biki ebintu byali mitwalo nga 10 kati ne ntunulira omukazi ono ne mubuuza pulaani ki gy'olina ku mwana ono gw'oleeta mu nsi. Omwana ojjidde mu nnaku eyo yonna ensi omwana bamaama baleeta abaana ku nsi. Waliwo bino bye tugamba nti taata ne maama beeyagala naye embeera mbi naye gwe omanyi okuleeta omwana wo ng'ensi emulimu 5 nniiru 5 nniiru nti omuyonsa na nnaku omuyonsa naye nga n'amata awulira peyini ya maama we. Omanyi bwe kibeera. So they should avoid those things. Beeramu ne ssente zo. Ekyokulala tewali kikuzaaza mwana asooka wakubiri buli omu ne taata we nga gwe toyiga. Tetuganye bibaawo naye katulabe ku child spacing. Ono n'omuzaala wano next year n'ozaalira ono next year n'ozaalira oli leka kutusiriwaza. Weefugefuga kasagaziko. Okay. Ndoza mutegedde.
Notandika okubonyaabonya bagamba abasajja bonna mbwa. Kati awo ebizibu bya fees bitandikira eyo. Kati bw'omala eyo nayo nange obyewase. Kale katugambe things went bad. Yes. Things fall apart. Omusajja ono mukwate bulungi. Kuba tewamuteresa ssente. True. You can draw the lines. Oyinza osalawo n'ogamba because embeera gye twayakwaniramu yali mbi nnyo, mbadde nsaba sister wange adiiringe naawe, brother wange adiiringe naawe, ssente zino ziteekenga wano. Olina okuba omukakamu. Abasajja ku mukazi gwe yali ayagala, ne baba nga naye yakukyawa nga takyakwagala, tasobola kuwa smooth landing, kiba kizibu. The only thing you have to do is to muteeke mu mbeera wakuyambira. Nina omwana ali Dubai eyo, yampeerezaawo akasente kange, omanyi kati ndi ku 10 consultancy fee. Ndi ku mitwalo 10 kati ninaabo bakadama, nina ebizibu, ninaki, depending on the magnitude of your problem, ntandikira ku 10. Njagala kuntuusa waagundi kati njagalirako ssente. Ng'ogenda okkubira oli batandise naawe okukukyawa, otuleetera abantu wano biki 10 bimbeemu. Kati omuvuka yadda ngamba, and it's now typical of what is happening today in our society. Yava ano mvuka oyo nakwataganako naye ng'ayagala kgenda Canada. N'agenda n'alaba omukyala oyo bamuyita ni yali ku Post Bank awo Fulo. Fulo n'amuadvisinga emyaka gyo mito nnyo, sooka okolemu ka travel history, then okolayo bw'okola ki bw'ogenda eri. So n'agenda mu Bawarabu eyo. Bwe yagenda yaleka omuwala mu nnyumba, omuwala ng'afunayo boyi. Omwala yali yazaala ng'afunayo boyi nga batandika kwerya. Ng'omwana gwe yazaala woono omulenzi ye wowe. Kati baabuzaabuza eno baabuzaabuza eri, naye nga bw'obimanyi biyitingana. Mvuka n'abimanya, mvuka n'akomawo wano. Ngalawo omukazi ayagala ababeere bonna, ate omukazi apalapalanya zena zeno. Reality n'edowninga nti omukazi alina omusajja omuki. Ate abakazi njagala nnyo nkugambe, you cannot serve two masters at a go. Nze binabe byondaba you see me, I always tell people, binabe for me, if I come and tell you Kasuku nsaba ompoleyo emitwalo 10, n'oŋŋamba nti sijja kusobola oba nina ebizibu byange, naye tandika nkubirako olweggulo, nedda nkubirako luli, awo nze wewava obuzibu. Wombadde false hope. Yes. Nkutegera, I think. Kati omuwala kasita ofunayo omulenzi omulala bw'oba omwagala okusinga ono nomuleke. Kyekimu n'abasajja ewavudde obuzibu. Omukazi ono agamba singa abadde tanjagala yanindese, ne kati ali enanzanya n'ono feelings okitegeera. Get to know. Kati omuwala ono yagaana okugamba omuvubuka amazima nti ate nafunayo eddenzi. Kati ate omuwala ayagala ate yeefuga omwana w'oli. Abagamba naye omwana mutwale kalabe ku maama wange nga tanaddayo ku ssomero. Tajja omwana bajja muntwalako. Ekitegeeza kye wakola kikyamu okimanyi. Now I told the man, in my wise counsel, magezi gange amayitirivu. Agemitwalo 10. Yes, I told him, because me have ever done it. I told him, you ignored the child. What they will come back kneeling. Yeah, you think that man is going to look after this child? You give it time. They will come back. It's going to pain you, but it's going to help you to come on the table. You agree terms and conditions ku mwana wo. Gwe kati sirika. Anti omwana addayo nkyamani. Nga nti asirika. Bwe batabagala twala mwana wa maama wo abeerewo ko. Obanga tebagala asimbule wa maama je ku ssomero. It's okay. Bamulabirira. Okwanira mu nnyumba y'omuntu. Kati atenze kyensinga okwagala Dodo. Beba abangamba. Omwana toliddamu mulabako. Essanyu. Nogamba haleluya. Yange yangamba nanganti omukazi buli wakutiisatiisa. Mugamba it's okay. The only time n'ofuna win gwe wanasigala ng'okola nnyo. Zobadde oteekayo mu fees zigatte gulamu ka ploti kazimbeko. Omwana agenda okugwako nga taata we mugagga teri mwana ne baba yanyigira atya taata we.
Oh yes. Taata we ng'alinamu ku nkalu. That's why taata wange yantama naye yampaayo ennyumba. That's why most men say ajja kudda omwana alinoonya. Ali munoonya. That's what they say. Ate ebintu by'Abaganda eby'omusaayi gunoonya. Olina emyaka gy'otuukamu n'onoonya taata wo wekka. True. Abeeyo nga gamba noonya taata wange yali bw'ati oli mutuufu. Kati ebyo bye batiisatiisa mbu era omwana ali kulaba atya. Abalala batabaweeredde babalaba batya. Jengeri yemu gye bagenda otulo. Wandi musasudde. Saving weekulaakulanye. Ajja kunoonya. Kati ebyo mbyogera byo ku bakazi abalina akajanja. Waliwo bambi abakyala nga bantu balamu. Naye ng'omusajja ali stubborn abo nabo nja batuukako one day. Nja kubuulira ekyokukola. Oyo kati ng'oyo okwata omwana naye ne muyingira geeti ye ne mukyala we gy'abeera ne mweyambula. Waliwo ebintu ebyo okukola drastically. Otandika okwekuba muno. Omusajja gwe yiino ndowooza ogiraba wandekawo. Nedda n'ategeera. Yes. Waliwo abasajja abamu nga you need to take drastic measures. Abantu abamu mu life gye tulimu bakweyambulira. Omuntu omweyambulira n'omuga nkooya, I'm tired. So, but for these ones abakyala nga tebe balina akajanja ekyo ndowooza nkikugambye. Kati omuvubuka namugambye guma. Ne mugamba kati gwe ekikubonyabonya ekisooka bujja. Omukazi obadde okyamwagala nanga kituufu ne mugamba nti kati yagenda kiteeke mu mutima gokkirize because abavubuka abangi tebaagala kukkiriza nti omukazi yagenda. Olina okukkiriza on a given day nti omukazi agenze. The moment you allow kigenda kukuyamba. Exactly. Bw'omala okukkiriza nti agenze kaba y'amaziga agaddakiika ebbiri. Of course you won't hear instant. Nabo abali ku kyeyo ng'enyogerako ali ku kyeyo. Ennaku ejja kuluma ojjukira obusente bw'obadde oteekamu osibeera omulundi gumu vup ogambe kati terms and conditions apply. You'll be there nga bakunoonyeza. So mukama wange obagaye kati omwana afubutukenga wali muholida ajje bwe nzija e Kampala ebbanga naye n'amalayo abeere nange. Because you see people have to accept that when you break up you can't be with your child 24/7. I know better kone taata we ne maama we. No yali elsewhere in the world. So kati mulina kubikkaanyaako. So kati abawala mwe mulowoozeza nti muli b'amaanyi nnyo kati bali eyo ate n'ekira tukooye banaye fiizi zikutte wansi ne waggulu ffenna zikutte wansi ne waggulu. Obadde oyagala oluyimba olwo fulumya eddimu kwa. Atubulire. Sebalegera n'okugamba nti alongolewe ffe basinga mother kati no school fees week. Tuleke. Nalegera kugamba nti abantu batandise ku social media. International schools bo bagenda to last week. Bagenda last week. Yes. Buli omu ne level ye. Totukabira. Wiki ya school fees buli omu yeekwatekwate. Ffe tetwaliyo ng'okola empisa embi. Tetwaliyo ng'ogaanye owooma. Omusajja n'akulekawo. Abamu kibalesaawo butawo. Kati kankubuulireko no but you see we have to mu buzibu bwe muyina kyekyo ekizibu ekivudde mushuga kootinga bina baby waliyo abakazi baleseewo lwa butawooma n'abasajja abamu babaleseewo lwa butawooma. Omusajja nga buli kimu obadde okimukolera n'atuuka because you see what happens abasajja batuula eno kati olaba otuula ne Shalom n'atandika okunyumiza omukazi eyamuyiwako ekipooli n'akunyumiza omuwala eyamuyiwako yogati ne weebuuza mukazi wange baabikola abaaki. Kati Bina baby I don't know about women but for us men the way we hustle to make money there are some things you need. There are days where you need to find your madam nga Ariat, hello baby. Right. Waliwo olunaku omukazi lwe yeetaaga okubeera obubeezi bw'atyo. Kati ebo bw'ogaana obbikola oba otudde eno Shalom anyumya Adija. Nempa ku nnamba ya Adija n'akukwatira ku musajja. Walachazi nga beekyayeerwa ebyo. Talina mpisa mbi, talina kye yakola. Omusajja yafuna something sweeter. You have to acknowledge these things. You have to acknowledge. The faster you accept these things, the better. But you're right.
You're right. There are men who wake up because he had sex with a woman and the woman was sweeter than you. Let me go and look for sweetness. And by the way, there's a man who even tells you you're sweet. Yes. Nakugambira Let me go look for sweetness. Waliwo linga takugamba na konti you're sweet. Waliwo bakyawa lwa bukyaafu. Ha! Abala ne babakyawa lwa bamasavu. Masavu go ne gakukyaya. Nga owunya. Sajja n'agamba bannaye kiyitirira. Yambula najjamu akalega kati ebyo byonna ate ebyo ebisinga okuba primary. Bino obutaba na mpisa gwe kankubuulireko. Omusajja asobola okubeera n'omukazi. Ng'omukazi tafumba waka. Naye nga ali happy. Yeah, true. Because you look at us men, okujjako breakfast. Ekyemisana tobeerawo. Abalala tebakyala kyaggulo. Ninga omusajja nga ali happy. Yeah. Nobeerawo n'empisa z'embi ng'oziteeka ku bantu balala ye tozimuteekako. Nga takuyinako obuzibu nga gwe ky'osinga okukola osomba animo. Bwakutunulira aba nti kafiga tokasuula. N'abagamba bannaayi. Mukakkane. Kafiga nkutegedde wa. Omuntu abeera mu maka lwa amabina. Nga yegamutuuzizza. Mama omuwala omukazi anyeenya amabina bw'ati. Kati golaawa n'abantu babeera mu ddiiro. Abantu babeerawo mu ddiiro. N'omuyitako bo. Omukazi najja n'akugwako how are you baby out of the blue. N'akutwakingira mu ati no. Obeera ku mulimu omukazi n'akuba kano buno bufaananyi bw'okumira. Mbumanyi obwo. Lwakuba batera kubeera basinga oluumu. Bakufaananyi nga awododdemu baati ku bbina nga akubye reflection ogira mu mira ne wano. N'ogamba abaffe. N'ogamba kati. Ekinkozesa ku radio 4 paka saa 10 kiki. Bana endwadde. Mpusewulira bulungi omutwe gumpuuma. Ekineuza naye ali eka munaye. Bonna kati ow'amabina awuliriza. Ow'amabina akozesa ekyo. Ne bana abalala everybody has a way they entice their people. Yeah. There are men who go back home. Their stress is not there. Oh yes. Because when he gets home, Yes. the wife is like the friend. They are playful, you know. Yes. Naye Katonda akusuula ku mukazi wombo bannange nasudde Katonda neba mufuluma ennyumba ate tusooke tusabe giraasi y'amazzi nga togisabidde sitaani ayinza okuba mu giraasi y'amazzi nedda waitondoka nga yayitajja waitondoka nga yayitajja nno sitaani kajja nze kakutwale gwenyini gwe sitaani kakutwala akumponye kubanga gwobeera sitaani Nedda. Katonda yakola sex. Oli mu nnyumba you don't entice the man at all. Obeera mu bigoye biwanvu. Ekiro kiramba ozuuka ku mwendo osabe. Tetuganye nti oyimuka n'osaba buli lunaku. Oli yeebase saba bibyo. N'omukoonako tusabe. Ate omusajja eno ogenda mulemesa omulimu. Ate azuuke ku mwenda musabe paka 10 kitundu. Ate anaaba agenda mu muliri yeebakire ku mulimu. Kati Katonda adde mu ssaala zo oba abagoba. Abamanyi n'obakwatako n'asaba. Katonda atuuka n'agamba mwasaba mulimu ngubawadde mukole omulimu. Bannaye nammwe muntamye. Mukama. N'ogwa ku mulokole waliwo bano ate baddala ddala. Oluba okkomawo. Welcome back my husband. Let us pray. Oh Father, thank you for bringing back my husband. Bade mujje ebintu mu butu. Oh Father, thank you for tweyanziza amazzi. Father, bless this water. Eretera amaanyi omusajja amaanyi kale tetuganye. Osabako ddi mwegatte. God said it's not good to oversex. Now oli n'abeera ku mulyango n'akubuuza ng'okomyewo owunya omwenge. Nedda nva kuba mabulo. Ate ngambye ndi mu bbaala ng'okomyewo owunya omwenge. Kati ebisibwalimu abantu be babyereetera. Essaala nkulu. Abantu bonna mbagamba abantu musabe ne baako w'okuba. Kubanga olaba as you ask God, Katonda yamba beeyamba.
as you ask God okukwatirako, you have to be any route. You can't be sitting at home $1 million nyekusanga. Olaba n'abazaala abamu n'olukumirwe naga Katonda nyamba wano. Ng'ali ku ssimu anyiga zaala. Kati gwe mukwano olowooza mogenda tuulaawo. Oh, Katonda nkumire omwami wange. N'omwami asaba Katonda mponye omukazi. Mpundayo omukazi antegeera. Kati bw'osanga ng'ate ono tasabiriza nnyo Katonda nga ggwe. Ng'adulaga nti omukazi wuuyo. Gwe giranga osaba ate nkufunira omulala. Yes. By the way, bakowa. Some things people overdo them. So that is like WhatsApp. Thank you so much, Kasuku. Yes. I just pray you get well, and I pray I will get well. No, it's like 3 or 4 days. I know the results I want to see because I'm quitting. Nzirayo mu gym bannange. Olubuto olunnomira ddala. Ekyuma kyali kinzise. Nange nagendayo nenzikiriza. 1 week. Bangambye nzireyo. Anti after 3 weeks oddayo. Bangambye nzireyo wali naye obulumi sijja busobola. Obulumi bw'otuulanga neera olumizibwa. Obeera olumizibwa mu lubuto wano. Wakiteeka ekyuma. Newogena kutuuliza. Ate kati amasavu gali ogalaba. Ndowooza skini be bagisika be bati. N'amasavu gabako we geekwatira wano. Jjukira galina okufa. Buli active cells obugalimu gafe. Then gadecomposinge gafulume. Kati wano ennyama ng'ekyali wamu erina kkuluma. Olwo kati bw'otuuka ku namba 2 ng'olina constipation okoloola. Otuula ku ttooyi. Ate ffe tukyasitama ku ttooyi. Zenyinza ositama ku ttooyi. Okitegeera. Tebikuluma. Oguma. Naye kati Kuku azeeyo mu gym please. Ngenda kutandika ku first June. Gym. Njagala nkole 1st June paka 30th. Nice. November. Ngoli that consistent. I love that. December yonna njinywe njirye. Nange ndi ku weight loss journey by the way. So nalaba nga ninga. Munatana kugaba ninga kakadde you'll be fine. I don't give a shit. Like I always tell Dodo. Find out from your partner. So hizo kwesa angolia kwa I do it for me. No, I do it for me. I never do it for any partner. Angate balina health issues. How much they like myself. I don't give a shit. Think of your health. Yes, Katimbukubanga, you want to love me, so I need to stay big. You talk about it, you discuss. You don't just do things. And then Katibuancha then to Roncolentia. Kari, but here as we go, I want to tell people, life has terms and conditions. Oh yes. You cannot have your cake and eat it. Very true. Bw'osalawo okuva mu bufumbo bw'olekayo omwana, you're no longer in position to dictate what happens there. Very true. Bw'osalawo genda naye. Ate obuyambi bw'oba obujjeeri era waliyo terms and conditions. Yensonga lwaki bano baga nti kati banange omusajja ngamba ate ngende nkime fees. Genda ozikime kuba wasalawo oveeyo. Anti kyekyo. Kati olina osalawo omwana oba anaasoma oba taasome. Ngoma zacho muwa. Anti kati akulaga kino kyagezako okulaga nti singa wasigala wano. Singa twerya buli lunaku singa siina ate kusooka kukubira ssimu. Era nze nze omusajja yenna nze nemmala ngenda ku kooti nga bampise Kasuku akyolabirira mwana nti mama njagala nsooka mpeeko. Now is that a valid reason? Yes. Why am I putting money in the son or daughter? But it's your child. No problem, but the mom has to do things. Baba tayagala aweereza omwana yabazi kimu. Kati ate bw'oweereza omwana nga tugenda Masaka nga tubeerayo omwezi tasoma. Kati ng'otegeera nti jangu ompeeko kati kiyigiriza abawala abali eyo n'akajanja kaabwe nti omusajja bw'aggambako assess your options. Either sigala wano bwe toyagala sigalawo privileges tokyaziyina kasitanga nti mundeetere. Omwana muweereze akime fees. Laka kati technology yajja tebikyaliko. Muweereze akime fees nga tugenda ejjinja. Nga pressure zikuba. Men, tulina oyigiriza abakazi bano nti akamanyiro n'akajanja kabeeko we kakoma. Mukumisa pressure. Omugati omwana nange yambuzeeko. Ng'ali wajjajjawo gwe batamanyi. Yes. Omwana omukwata kati nga ffe abali wano. Omwana omukwala n'omuteeka kubayita. Ewa Mami Kyobe. N'abeera eyo ne balyoka bamunoonya nga Mami Kyobe omukazi tamumanyi nti gyali. Ali eyo naffe omwana yatubuzeeko. Ne ssente za poliisi ogenda owulira ali mu ddwaliro bamutaddeko eccupa. N'ogamba kati twamulabye gyali.
Thank you, Kuku.